Olukungaana lw'abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda olumaze ennaku esatu ku Mariafule Masaka luggweredde mu kuwanyisiganya bisongovu wakati w'abavubuka ne Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa. Entabo evudde ku Nankabirwa okwanjulira abavubuka obukadde nkaaga obwavudde wa pulezidenti zibayambeko ku ntambula yaabwe nga kino kibajje mu mbeera ne bawamba akazindaalo ne bamusaba abawe engabana yaazo. Miliyoni 6 muwalidde mu nnyonyi ku byenfuna kubanga bigenda tutabula. Miliyoni 6 tugenda zigabana tutya. Sisobola kudda kazindaalo kutandika kubanga bila miliyoni 6 naawe. Temulina groups zammwe ze mwagiddemu. Abavubuka abadde batamye bategeezezza nti emitwalo 5 zibaweereddwa ntono nnyo ku nnaku 3 era ne basaba pulezidenti okutunula mu nsonga yaabwe. Minisita ajjatawo n'alangirira miliyoni 6 ku badelegeti abali wano abasukka mu 1000. Leto oyinza kuyita mukulembeze n'omuleeta n'amala wano ennaku 3. Tukoye okutumanyira tetuva wano n'agala tujerejedde ddala babbye eggwanga lino. Bano bagamba bagidde ku mulamwa gwa nkulaakulana nga babadde basuubira okwekolamu zissako kyokka byonna tebikoleddwa ne basaba bekikwatako okukyusa mu nkola. Bakira bino bigenda mu maaso nga poliisi okuva e Masaka ng'ekulembeddwa omuduumizi waayo John Bosco Bakashaba w'eri okutangira obuvuyo. Nejjo tewabaddewo nga nsomesa oswala. Ebyo nga biri bityo minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibuula adduukiridde abantu ab'enjawulo ku kyalo bulijjo mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono. Ono aguddewo amazzi ga taapu n'ateekako okubawa ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli emifaliso, enkumbi n'emipiira gya pikipiki gy'awadde abavuzi ba bodaboda. Kibuula asuubiza okuddabiriza nayikondo ezifudde mu kitondo n'okubaako ebitundu gy'asimba empya. Kasozi B zatandikwa B ngenda kugibawa eyobowawo empya. Mu kusooka ssentebe w'eggombolola y'Ekyampisi Ibrahim Kabambwe aloopedde minisita Kibuula abakozi abali mu kubunyisa amazzi ga taapu mu bantu nti buli muntu gwe bagawa bamuggyako emitwalo 3. Kyagambye nti kiremesezza abantu okugatuusa mu maka gaabwe. Teeka wali connection za mitwalo 3 ogajja wano ogatwala mu kkoona era mitwalo 3. Omuntu asaba amazzi kisinzira ku distance gy'aliko okuva ku main tugenda okumuyungira amazzi. N'abantu empigi ne mu Greater Masaka bongedde okwekulaakulanya mu bibiina nga bayita mu nkola ya gavumenti eya Skills Development Facility mwe baawolebwa ensimbi okutendekebwa mu bukugu obw'enjawulo. Balambuddwa omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'eby'enjigiriza Alex Kakooza. Ekibiina kya 2 mu ye ebukulula mu kalungu nga bano baasaba okulunda embizzi balaze be bayize omuli okutabula emmere yaazo ne tekinologiya yalunda embizzi mu bukuta. Eyakuliddemu okutendeka kuno Malinzi John Baptist atubulidde bye bataddeko essira. Naye ffe tulunda oba tusomesa abantu okulunda embizzi nga balunda embizzi ezo ezina omulamwa ogwa bizinensi. Ye kabonera abakwewaayo group abeegattira mu kulunda enjuki nabo bannyonnyodde engeri ennunda y'enjuki eri ku mulembe bwe bayambye okwekulaakulanya nga kati baagala okwongera ku mutindo. Zino enjuki tuleeta ndeeti ne tuziteekamu. Totega butezaawo ne zijja. Oyagala okufuna ssente zaffe oyita mu kitongole mu kibiina tosaba muntu kinoomu n'osaba ne tukuwa ssente. Baleese ebya tekinologiya okuyiiya nga tukozesa ebintu byaffe bitulina wano. Bano era balambudde n'amatendekero okuli Uganda Matters University nkoze abalimi b'emmwanyi ekyotera n'ekibiina kya Wendigwe Masaka ng'abayizi yabakwasiza amabaluwa ag'obuyigirize.